otulaba watutuse ge maka ag'omukyalo ewaba Stabua Natooro wemuzaira ddala era nga tusanze mami abaddandoza aliko mu nnimiro essanyu lyeryo yoyo mami yennyini agenda tubuuzaako ndowooza bamane abalibadde mbwebuuza Stabua naye bamuzaala nenga mami tusanyusa okulaba mukwano nange mami oli otya mami nsanyusa okulaba gye ndi bulungi mukulike kubo bannange mulikulike nnyo sanyusa okubalaba seba mami mami oli otya mukulike ndi bulungi tukuguddeko bugwi tukuguddeko mukikozi ndabira wamuko sasa okusanga nange wendi olaba jaja mukyala wange ndabira wa mami obulamu eno bagamba ki balungi mpozi mwe muvudde amina mukama yeebazibwe amina tutambule nga tukubuuzaako embeera yeneeretya embeera yeno nnungi akasana tukalina naye si kaamaanyi katonyako akakuba bwe katyo kati notono mulesi bali bati naye balungi naffe tuli bulamu naawe esebo oleta omukeeka naye wona ogwetera nga yatulina Stabua weebale kukola waka alikusiima nze nfunye okusoomoozebwa kyemmanyi n'omuntu ali yakulaba naye afunye okusoomoozebwa bino byonna bikola otya si kubeera ekintu ng'okyagala kuba kintu ng'okyagala tulina bamyala yesu omukeeka baba nasoza wange sanyusa kubalaba seba eradde maama bulungi oli otya mukulike kuba tulikulise bale kujja kutulaba tuzze balambulako nebale amina wetuli banne sanyusa kubalaba mutule mbabuuzeeko amitula wano tunyumyemu tugenda nnyumyamu sanyusa okulaba maama sanyusa nnyo eradde nnya sibyatyananya kulike kuba kulika nnyo Stabua nga tonnavaayo twanjulira omugenyi mu butongole maama wange akuzayira ddala bwe tule tunyumyemu tutuuse obudde bwe tubagamba kukaala amatendo kazi bakayita batya akalo okay tuli wano naye kakinga yonna eriye kakinga wano mu luzo wano kano kokka kange kano kakati batuumawo wa Stabua otegedde kakati bulijjo tuyitawo mu luzo kakati wa Stabua ne bw'oba olagirira omuntu nti wa Stabua bakuleta bulesi wano bagamba ojja ekakinga totabana kubuuza kyalo kibayita mu luzo obuuza wa Stabua oba ojja wano ewange wano ogamba wa Stabua ne bw'obeera luddawo tuze kuwayamuko naawe nno maama embeera eri etya embeera ya bulwadde akanyiriro ko tukalaba kanekeresi kyekyo otyo okikola otya mami nkikola bwentyo omukadde wange ono yasiima mami ye first born aliwo oli nedda sebo gyali ali Masaka gye yafumbirwa oyo naddako ajja oyo oli naddako oyo agolokoka oyo omulala bali eyo Kampala eyo Masaka Butambala nono Stabua yazizza omusango e Kampala eyo naye twagala muzza mukyala abeera eno musango ki tagulira yazizza musango ki ayimbye ennyimba nnyingi alinayo longi Kugamba ku musango gw'amaanyi nnyo ate kati alungi nga tanaba kugamba yaŋŋambyeko yaŋŋambye
yankubidde essimu naŋŋamba kati azze kuŋŋamba tekiraba balema yemunange yabuuse ebitendera siyabuuse essimu yasoose kati azze twagala kwejjukanyamu mbuto oyo ojjukira mu buto bwe yabeeranga ate embeera ze zaalinga zitya Stabua yabeerawo wano naye siyakulirawo nnyo kumaliriza nimuweereze wa muto wange naye yabeeranga ayagala nnyo okuyimba ng'akozesa banneeyo mu birabo byogenda abaana mu birabo ebyo nga ye mukulembeze waabwe okutuusa we yakulira naye najjamu agage embeera ate yali wa mirembe nga tatukayanyakayanya ebyo bitaliimu ffe yatugabe munnange mbuya kucunyanga nnyo mu buto nsobola nga tansobola nga bw'omulaba bw'ati yali mukakkamu mpala nami tuwe ku magezi nga misa kwe yayimba tusaba tuwa ku magezi wamukuza otya okubeera nga muntu mukanga wate nga mukozi tulambudde ebintu byazaakola mukozi nnyo mukama yakikola ekyo sinze oyinza okulagira omwana ng'obwongo mukama siyabuma nibigaana naye kati ye mukama yabiteekamu ebibye nyongerezaako bwongereza omusabirako buli lukedde buli ddakiika ne bwe mba ntambula mu kkubo ne bwe mba nsaala ne bwe mba njogera ne bannange nsaba mukama amuwe yabala kuzimba maka ye yagazimba buli kyolaba wano ekiramu kyonna kiki tusaba tulambuzaako mami otubuulire ennyumba enkadde yali ludda waabwe wewamuzaalira we yali ennyumba yakutaano eyo yakutaano yasooka mu mutala yasooka mu mutala ntugimenyawo tuteekawo endala ntugimenyawo tuteekawo endala ntugimenyawo kati eno yesembi teri kugimenyawo ate nga tubadde tuzze ne pulaani mugimenyewo oli mukubwa pulaani mpozi era bw'aba ayagadde ate kitya anti oli akuba pulaani oyo yazimba ekizimbe ky'amapeera house mumanyi oyo mumanyi kikumi ku kirala waliwo tukyamidde bayitawo atya mami omukyamidde nga mujjeeni anti ye Kakinga mba muyingidde Kakinga tuwe ku byafaayo bya Kakinga byafaayo bya Kakinga bisobole nga biwanvu bya Kakinga tata yali abimanyi naye Kakinga mmanyiiko bimu kubanga nze n'abantu abakulu nasanga sibaliiwo nembeera n'ebalamu bange naye nga bantu batuufu nga bo balamu bange bantu balungi bakolagana bali muntu ogwo nibajja nga bafa ono taata woono yali Kaggalanda taata kakati era nemukufa yeyaggala ntusigaza abaana baffe naye abaana situkolaganye bulungi nabo oba abaana anga naye bwomanya abaana bo bakola effujjo bakola batya bwetyo kibwe tubidde kuno ku kyalo kino kitambula kitya mulima muli bulimi balunzi bwetyo mami gwokyali maggwa kanyiriraako sisobola nabanakasanange kankolere jjajja wange manyi jjajja wange nange ali eyo naye nkamuzimbira ennyumba nkeeno buli kimu webali kukirowoozaako kale mami era neetaaga mukisa wo amiina mukama ateekemu mukisa wo akuwa emaali okole omuzimbire jjajja Stabua oyo mwogerako ki gwe nga Stabua mwogerako birungi byereere byokka siinayo kibi kyemwogerako wabula nsaba mukama amuwe afune abaana abalungi afune oba amaka agagadde afune amalungi agende emakka igamba abeere mu dduniya wati mukama amutaasa amaaso amabi n'amalusu amabi Stabua omuyimbi waffe toyanze otwetake wammami omanyi nti bangi bakwakanyumba bamami baabwe kati ate bwogwega maama wo oba ogenda kulagana okikola otya okujja mami n'omuzimbira Kampala yonna n'ogiteeka ekisangikasangika nali nkyagala
Era Mukama nakimusaba mu bintu bye namusaba nakimusaba. Lazima nakituukiriza. Otera okujja n'omulambulako. Nnyo. Okay, mami yo mwogerako ki mu ddakiika nga 2 tusonsolera omukwano gwa maama. Twagala oyagaza sokoleke twagala n'omuntu ali eyo atayagala mami we omwo mwagazisa mukwira akasimu. Kati maama yayinza okweresa buli kimu. Nze waliwo najja nga ndi muntu mukulu nno nyina n'abaana. Nali neebase ekiru nagenda ogoloka nga ali mu kumukobera mbwengo ngambika. Akitegeera kati omanye ekintu ekyo kati nganze omuntu omukulu omuntu okuba nga ankebera oba ensirizi ennumi ngambika nga neebikudde. Kati ekyo kwegamba ebirala siyinza binnyonnyola n'embimalayo. Naye omukwano lwaki omwagala nnyo n'otuuka omuzimbira Kampala? Yagumiikiriza nnyo. Yafumba babiri emyaka gyonna. Era bagenzi okwawula ennyumba nga ffenna tuli bantu bakulu. Kitegeera kati omuntu okubeera nga muli babiri mu nju kitegeeza ebintu bingi ffe bye tuba tetutamanyi okujjako bw'okula obimanya. Nti yagumiikiriza. Ate ne taata waffe era naye yatugumiikiriza. Taata sente ze zonna ziyakola ffe twazirya zonna. Twabeera wano lwakuba enju temugirabye yaliwo. Naye nga buli 10 kyakoze nga famire ye yekola ki? Kubanga taata waffe teyalina sente nyingi. Naye yatukolerera n'aguma n'abeerawo n'azaala mu bakyala be babiri. Teyazaala mu bakazi balala nga olaba abasajja bwe basuulawo famire zaabwe. Ekyo gwakyogedde. So yabeerawo nze nagenda okwetegereza nga ndaba nti baali balina we basula nga si wabi naye nga ndaba nze si wenjagala. N'okisabira? Nengamba Mukama nsobozesa waakiri nzimbe ennyumba. Nasookera ku kano ka boys quarter kano. Nga tolaba kwa kuzimba eri? Ate nga sinaba na kuzimba yange. Nga ndi mu kisinga. Nga tonaba yadde okuzimba eyo yadde akazigo mu... Yes, kati kankubulireyo ekintu. Nze nabeere mu kisengere nga sirina blanket nnungi n'essuuka naye nasooka n'embibagulira. Mabega blanket ya mitwalo 18 ziba sente nnyingi naye nga nze sigirina. Era n'ennyumba basooka kubeera mu yange ne mbaleeta mu myeno ng'ewedde nange ne ndyoka nnyingira mu yange eyo ey'endejje saagiyingiramu nga bo tebannaba kuyingiramu. So n'emikisa njeetaaga n'omukwano kwati omuntu okukuza omwana aba yeerekereza ebintu bingi. Okitegeera ate maama alina bye yannyumizanga bingi. Nze maama yaŋŋamba olutalo lwajja nga ali lubuto ate nga nange sisobola kutambula. Baganga alina kutoba naawe alina okusitula atanga lubuto. Nali nina n'ebbinika n'engisuula naye ono saakola ki? Samusuula. Ate okuzaala kw'omwana ono yali asigazizza omwezi gumu n'akola ki? N'avaamu. Nintoba naye okumubikka kukola kutya okukola nga era bwagambye okubikka. Mukama n'amumpa n'avaamu. Entalo nzituuka ntuteekayo. Naye nakwatanga wano ku nkoona maama tambula. Ate ndi lubuto. Maama tambula nga takkiriza alaba akawojjola ayimirira alaba kakyatwe nga nzizaayo ku mugongo. Ngola mutambula mulaga wamma. Tuveeyo omanyiye buyamba gye twaddukira eyo nga mu ddwaniro eyo. Naye omuntu ono nasindiikirizanga musindiikirize nga tasobola bwempeeka okumanya naweeka nayali mu lubuto namumenya omukono n'avaamu nintambula n'ono bwekityo. Kagambye bingi. Birabye. So biba bingi bate abazadde bonna bayita mu bintu bingi. So kati Mukama n'ampa bulungi. Mukama n'annyaniriza nange nga bwe namusabanga. Bismillah yasookera ku ttooyi wano nga tuli wano. Ttooyi n'agimala n'ateekako ennyumba eno n'agimala n'asima oluzzi lulwe sigenda ku luzzi
mwana n'oluzi wano mami era nkimwebaza muddemu webale kunkimira amazzi tetugenda n'okusenga eno luulwo sirukala ate bwe luba lukaze motoka agireete agijjeeyo yamanyijja tulabe esibira ntuzze kubawa amazzi n'alujjuza sigenda ku luzzi bw'oŋŋambye akanyirira sigenda ku luzzi ate sirima byonna yabiŋŋaana ono netuyita wulako ngo agamba munenze sitanywa kasukaali Stabua yanswera kanda nsala ebigambo bamanyi n'okumpangisa nsala ebigambo zembisala kasukaali tojula byonna sijula bandi wano ndaba ennyama esibira wano sitegedde ne gye bagisalidde ti Stabua tuwadde ennyama eno tugireete buli kyomanyi naawe nti kino kikola ku muntu abeere bulungi nkirabira wano Stabua ebintu ebyo byonna kuba okyali muwala muto siraga nti oli mukazi yesu oli mukazi naye okyali mu myaka emito ani ebyo byonna anabyekuyigiriza tewali nakyagala bwagazi just mukama yakimutonderamu n'abeera nakyo ekintu kye nendoza buli muntu aba akyagala manyi fe abaana abato oyinza ba mu buto ne bakunyiiza baddadiwo n'akunyiiza n'omukyawe ebyaddala ddala gala aba abakuba mbalaba nange aba bavuma mbalaba basiima nnyo ne bwobawo akantu akato wa mwana nga katini buli akavayo kaba kanene kati atuze ku mbozi ya ddadi mukudduka olutalo olwa ddadi nga yali luddawa nga tuli ffenna tutambula ffenna ate bigere bino ebyo bitambula tosobola kuyinya gaali nali nina famire y'abaana sibasuule sikole ekintu tambula ye mukyala w'omuto nadduka n'agenda yali mwerere nga tannazaala nintoba n'abaana bange paka okay ali ku SB4 media tuze tuli mu district ya Rakai ekyalo bakiyita Kakinga nga tuzze okusisinkana mami waffe mami Stabua Natooro nga yamuzaalira ddala ebyaddala ekyembi yatuva ku maaso naye tugenda naye tumulambuleko saasobola kuziika munange olw'embeera etaali nnungi ebiseera ebyo naye nga tukyawayawaya mukwano ne maama obulamu yabutambuza ate ne muwala wono kati obulamu bwo bugenda butya yeyimiriza bata bingi nnyo byolina okumumanyako mami waffe naye nga essanyu lya mami ddyo nga woolimanyi Stabua adde essanyu abuze n'okukaaba mami obulamu kati butambula butya obulamu bwe tugamba nina ebinnuma naye ate sibimpagula nnyo buli ekinnuma nina okukiwaabayo oli n'antambuza katumubuuzeeko ye taata tusanze okulaba taata sebo kankufukamira munnange nsiimye nnyo mukwano obulamu bulungi sebo mwebale kujja tuzze mwebalire ddala sebo amiina obudda mami waffe tumukuumye mpolampola munnange ng'ate kitukwatako kirina kubuusabuusibwa mu buli ngeri yonna kitukwatako kubeera nti tumukuuma tubeere naye kuba naye yasobola okutukuuma mpaka we tutuuse kati kyekiseera lwaki naffe tulina okumukuuma se wano muwalawo kati kituufu naye mbu mu buto mwesojjanga nnyo akubako ebyokulya omukisa omulungi twakuzibwa mu nkuza ennungi sitwafuna mu buzibu bwonna kati ate ne tufuna omukisa okuva mu bakadde baffe ab'emabega bajjajja baffe kuba emirimu jjajja waffe gyonna gye yakola n'essaawa eno weegiri era Stabua ono si kyakwewuunya nnyo nti ate yakola ki ebintu si yabisoma wabula nti jjajja gwali mulimo gwe yayanirizanga kabaka nga ajja kujja Rakai wano yabeeranga nga ajja kujjanga enkya nga jjajja oyo ayimirira mu lusozi Nabunka kuba taata waffe azaalibwa
Nsese Kifamba kati yayimiriranga Nabbunga n'afuuwa ekkondeere Olukabakajja olukabaka enkyajja kujja era yamwanirizanga yalina n'ekidongo kye ng'akisunira ku kibbo kitegeeza nti okuyimba kuli mu musaayi nange mwennyini gitamu eri mu nnyumba omanyi ejjoko ngimanyi tuwetere ejjita ate eri maka gange sewo era nayimbanga ne bangula ku byalo kuno bwe batyo kati nga bw'omanyi buli kimu kikwata omuntu jjajja yali muweesi kati omulimu gw'okuweesa ne gunkwata era essasa liri wano wakitafe weeriri n'essaawa eno ndi ku mulimu ndi mukuweesa tugenda kukulambulako omulimu amiina ssebo okay mami nga tuzzeeyo mwana tubaddeeyo amagezi ne gatwesiba ekivulu kitubuuba tulina ekivulu n'ekituvu Stabua mukwano gwange nnyo yangambye sifa ekivulu kimpuuba simanyi ngenda kikola nti ne mugamba mami bw'ali ki ekiganyi tugende tumulambuleko ne tujja munnange otusabire ku mikisa tutine ku bantu ekivu kyaffe kikwate naffe tugera kunona wano era olunaku olwo ujje mu kivulu mu VIP oyo nno ye mukuumi waffe wano oyo ye Nasaza bw'owulira oba omuwulira oyo ye mukuumi waffe mu buli ngeri yonna tusanze okulaba baba Nasaza kale ssebo bagambye gwe mukuumi wa wano se mukuumi wa wano munnange emirimu giri gitya mirimu gimmenye mirimu ngikola ng'era bw'olaba nayo ekigenzo ginnemya mugongo gukutuse mugongo ku myaka egyo emyaka gikyali mito nnyo kutukomu nkola nnyo mb'oli muyonjo bitya tugenza okujja tewali yadde batugamba nti munnanga tulina wano omukuumi wa wano ate nga munnanga ebyo byabikola mbikola naye baaba si byangu era olaba tebitereera bulungi naye nga ngezaako nembikola nga bwolaba malimiro neŋŋendayo n'ebisigadde naye nga obulamu butawaanya omugongo gunnuma tugenda guwonya tulina essala kye tugenda okusimbula wano era nga amanya agenda ogituwa maama tomweka essala kye togyekakasa ne maama oyo gwolaba sali bulungi agenda kubeera bulungi naye bannaye mwebale kujja nange tuzze tubadde omutima ne guluma mwebalire ddala naye tuli basanyufu nnyo okulaba nga baani abazze mmwe SB4 MEDIA ani SB4 MEDIA bannaye mwebale kujja amiina mami tubale ku nsonga eri munnange naŋŋamba munnange nemugamba lwaki we stress kamugamba mijali tugendeyo atubuulire kati mami akunyonyola ensonga ze kunsabirako akuwadde obuyinza bwonna nyonyola mami tusabira munnange ennaku zino ebivu bisala abantu naffe tumanyi nti mu linnya lya Katonda ali waggulu naawe nga kuli wano ku nsi tetusobola lemererwa era nsobola kituzze era mbiwulira jo bebaayo kyana bawulira ate nno omusango bagusiba kuwona mbiyagaana okujja oba ate nga tebamugamba nako sibamugamba size empisa embi sibamugamba kati yali maze geetwala naye munnange nze nsaba Mukama Katonda ow'obuyinza n'abazadde bonna omukwatireko ayise ebivulu birungi nga siwali ensonga yonna tufukamirire maama atusabire muttako omwo nsaba Mukama Katonda akwatireko omwana wange ono ayise ekivulu kye bulungi abantu bamwagale n'amakubo gonna kwegamba amaaso amakyamu gonna gamuveeko katunule ebbali atunulirwe eriiso eddungi afune emikwano mingi Mukama amuwe emaali agaggawale agende emakka kyekikulu kati kyanirabe kyasigazizza ate amuzzi bulungi tusanyuke nga naffe tulina obuwangaazi abamwagala bonna Mukama abasizeemu emikisa
bagaggawale bafune ebirungi nammwe mwennyini nga gwe ssebo gwe simanyi nalinnya Mukama nkusaba akuwa emikisa wanje mwenna mbawa bambi mwenna era nsaba Mukama mwenna abawa emikisa mugaggawale oba abatali basiraamu oba simuli basiraamu simanyi alhamdulillah nawe ugende e Makka oba togendangayo naye tonnagendayo okyali muto gogende Roma noba nooli bwebityo kali Mukama Katonda abasaasire nga badde mutuuse mutanze ekivulu nsaba bonna Kampala bonna mikwano gya munno gya Stabua n'abatannamukwana bamukwane bagende balabe bamuwagire bonna emikisa gy'abazadde gyonna gimukulembere ne baganda be abeeyo kwega muntu yenna aba muganda we bonna baganda be bonna bamwagale nkuluka yanje yenna bonna batumidde nnyo ate era mbeebaza okukwatyako omwana nga ono mu buli ngeri yonna mbuulira byonna era mbeebaza nnyo akagamba kwagala okusulayo ku maama ati maama mwebaza okay ali ku SB4 media tu esara ya mama ndozo juwulidde yo teddibwamu esara ya mama naye nga bannakampala tubayita banaye mujje muwagire muganda waffe mukwano gwaffe Stabua Natooro ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno ogw'ekumi fenna wali ku obrigato tubeere mu bungi nnyo naye nga tuli eno side ze Rakai akalo bakiyita kachinga mu luzo ewa Stabua ono naye mwanyina tosansa okukola mwanyina kale mukadde obulamu badde bulungi nnyo emirimu gibadde gitambula ku lwa Allah tukwetedde Stabua munnange fa tusobedde e Kampala barakallahu tumukomyewo abeere eno gyanasobola mpitidde mu ssanyu okubaza Allah ku lwa manyinaze oyo gw'otuleetedde nawe okkiriza nti tumuleese nsanyuse nnyo era mmulabye kikyo jjukira mu buto yakolanga muzeeki ogwakunyizanga mu buto bwe ogwanyizanga yali tiyemanyiza nga tiyemanyiza ate nga alina ebintu ebimutama okusabiriza omusaba nga nze asaba simuwa ate ansaba simanyi nti ayagala ansaba simuwa kuba mba nkulaba naye mbu mwalwananga nnyo mu butongo mukubafa zitwayo zatunyumiza akaboozi ekyo kyali kituufu ng'ekyo kyakola kinyiiza ate lwaki nkusaba n'otampa ate wemba sikusabye nompa akagamba konna konna akasembayo kolagala kagamba munno nga omuntu ali eyo nga muwagizi wa Stabua konna kwemusuulayo kati akantu kensuulayo omuntu yenna ali mu Kampala oba ali mu bitundu ebirala byonna oyo aba mpuliriza nti fitina ye gireke ekyokubiri neŋŋamba nti buli awulira eddoboozi lya senga Stabua omanyinaze Stabua yeebaze Mukama Katonda kubanga nti ye tewali kirungi ekitava eri Allah nebaza Allah subhanahu wa ta'ala asobodde okuyimusa mwanyinaffe Stabua Natooro okufuuka omuntu w'omutindo ate nebaza Jeno Kayanja nti yebale nnyo okubeera omuntu ow'omulembe asobodde okuba ng'akola kyasobodde ku lwa Allah ate nebaza duniya etasobodde kukola fitina okuba ng'eziiza ebigoga byaffe okuba ng'ebidda mu maaso ate nebaza maama waffe okuba nti kyakoze kya bbeeyi okuba ng'atufuula kimulaba. Tuyanze amanya kuzigwa amanya mpitibwa Twahina chairman w'endali okuva mu Kashinga wano Twahina chairman w'endali mu kibiina ky'okulembera bano abantu nga bameka mulimu abantu nga nkaaga ab'endali gwe chairman omulonde oba just weepatikako weepatis abanonda bulonzi kubanga nze Allah atugambye nti kyonafaanana bakikuyite naye ate nze nsooka okukyeyita ate ne balyoka bannonda nti oli musajja mulungi lwaki tukuyita ow'endali n'otanyiiga tonyinga nga bakuyisa ow'endali kyabbeeyi nnyo kyabbeeyi nnyo kale chairman gatukorekereze toya nyongerayo ekintu kino nebaza senga
senga nasaza oba manyinaze nasaza mu butuufu nebaza nnyo Allah okuba nti yasobola okuweereza maama senga nasaza okuba mu lubuto lwe kwakaguze kya bbeeyi abantu ababiri senga nasaza senga Stabua Natooro kyokka bannange baba Yasini subhanallah tata luta ya Rabbi Mungu Allah agaziye ebintu naam Stabua manti oli amuyimbi Stabua la ilaha illallah Allahu akbar ate tayimba binanfuusi wabula ali mu kubo lya Allah lyennyini kati nno obuyimba bwe bukunyumira bunyumira nnyo wakayimba ko komanyi osobola okuyimba nnyo omanyi okayimba mwakayimba ke okayimba nandi kayimbye naye ate kati kusanyulye neringi kati mpulya place yayimbiremu naawe chairman mbayimbiremu obanage mbayimbire leka tujanjawaze mukwano leka tujanjawaze abafitina kati musikudde fitina naye ffe leka tujanjawaze Chairman kankwerekereze to yanzi bannange essanyu ly'omuzadde tuli ku kaalo kebayita kakinga kakinga mu luzo sa mu district Rakai Gyebazaala omukyala Stabua Natooro nga tulina mami Stabua muyimbi kayimba kekyo komanyi mbuulira buuzi nesibukwata mu mutwe yageganyamu nga chairman wageganyezamu sikasobola nze ono chairman yabimanyi naye nze ne maama yadde olina okuyimba ebigambo bibiri yadde kimu kyokka ne bagamba nti abadde ku luyimba luno naam chairman bokiri tibimanyi munange ebyuma byagwa mu mazzi ebyuma bye ebya mami byagwa mu mazzi takasobola yadde okuyimba okay tugenda kulambulako ko wali dadi tutasobola ffe kuziika naye mutukkirize tugende tulambule tutawoleko tulambuleko oba naye tumukoleko ate tuli eno tulambula twagala kubamanye tumanye obulamu bwa Stabua ebimukwatako ne plan ze aliko SB4 biyongera maaso sharinga video eno atera oliking ekisinga obukulu lekawo comment. Okay, aliko SB4 MEDIA kati tuyungibwako oba twegasse ku baba nasaza batugambye nti yakuwira wano ku byobuyonjo ku byokulya na buli kimu baba nasaza tusaba tubuuzaako mukwano musibye mutyanno basi musibye bulungi baba banange nga nsanyusa okubalaba batugambye manyi Stabua munda ne wabweru ku kyalo ne mu kibuga Stabua ye mumanyi kuba Stabua muto wange okuvanga kalibwe kati nakaweekako ne tugenda n'eyo miyembe nenkebasa wansi nange nali kale enkyalimu oluzanyirizi nga bwomanyi nenkebasa wansi ne tunyenye emiyembe ne gikakuba naye maama yakubanze nasangayo omuti waggulu nyenye no gimukuba nasooka nkubisa kamyu nansiba waggulu ebigerambe mutwe ne gulebeeta maama kati ate bwe yamala ati yanguwa mangu kuute sepiki teekako amazzi biki nga bw'omanyi kati Stabua bambi ne kakulakulamu ne kagenda ewa maama waffe ekifambe eyo gyekasomera gyekakulira nga kayimbayimba obuyimba bwako nga bw'omanyi mu kyalo ku ssomero nga bakawa ebintu nga bakawa ebirabo kati awo bwe kakuliramu ne kafumbirwa awo ne katandika obubiina bw'abakyala nga bw'omanyi gundi abo bapinto nga tannafa bambi nga bakawa eŋŋoma nga bakawa ebikozesebwa byonna mu mazina nga bw'omanyi naye nga bakawa ebirabo Stabua nga bakawa ente enzungu nga bakawa enkoko enzungu nga bakazimbira tanka nga bakakolera ebintu bingi bingi bambi kakati awo kakuliramu ne kabeerawo si wakawulira nga ekyokuyimba kakyagala ate tekamasuka mu bufumbo nekaduka mu bufumbo nagenda ne kayimba nange ka Stabua wane ka Stabua kiche kakola nga munnaye ne kayimba bambi kati olwo nange ndi eyo Kampala we katuusiza obwana bwako bubiri nga kabumpa
nga ko katandika kuyiiya eyo kagendanga kebisambulera kati ku piki nga kebisa ebisuweta baleke kalaba we kalengeranga tenti nga kakyama akayimba nga kawaayo CD yake eri nga katandika kkoka awo kavaawo na namba ya simu bwe kagendanga bwe katyo ekyavaamu katandika kulinnya taxi bwe kalabanga tenti nga kati nviiramu awo nga tebakayise ekyavaamu nga batandika kakubira masimu nga katandika omulimu gugenda mu maaso oluga nti neno nnimiro yaako eno ennimiro oyo kalitunsi gwolaba oyo waako kekamulima kati kalina ebibira 5 kati nga bwolaba ekyo kibira kalinayo n'ebibira ebisigadde eyo mu maaso eyo senga tewabadde wala senga nkulambuza gyetuyiseyo ne tulamulala waliyo emmwanyi bitooke otyo kati eyo wali emmwanyi wali ebitooke wali ebibira n'eri maaso waliyo ekibira kye kati byonna awamu kalina ebibira 5 Stabua okwogerako ki mu buto bwako tekalina ggume nnyo Stabua teyalina ggume era kabeeranga kaana kasirise akabeera awo akayimbayimba obuyimba bwako era ndowooza nga bwe kanaabeera naye nga ko tekalina ddalu era nga tekakubwakubwa nga bintu bino bya nti baana beekuba ye yabeeranga mu ebyo kuyimba ku kiibo bamukuba n'empya obeera owowoggana biki kati paka bwe kabeerera awo nga munaye Stabua agenda mu maaso akoze ebintu bingi wamma kati serebu omukuukutivu owidde tukuguddeko bugwi wano bannange mpulidde ekinsusseeko nze ne ŋŋamba ate bano bannange ba TV munnange ne mpulira essanyu nga linsusseeko kuba mbadde sikisuubira Stabua atukoledde ebintu bingi bannange tumwebaliza ddala Stabua kuba buli kyolaba wano Stabua yakitukoledde asimye ettanka azimbye amayumba abaana abaweeredde bali ku mirimu eyo abalala bali bweru wamma Stabua tetulina kye tugamba buli kyolaba wano kyonna yakyusa embeera n'agamba buli kimu kikyuke ne kikyuka nga bwe mulaba nange nali mu bufumbo bwange ye Butambala naye n'embeerayo nnatuuka nga ndo bakadde bange nga ndaba tebateredde ne ŋŋamba nedda bufumbo tuula ekizibu omwana yambulayo omwana bwe yambula bambi omwami wange anjagala nakati mwami wange Sakka we Butambala Kiggundu bambi nkutumira nnyo mwami wange nenkugamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu era Allah akuwe kyosinga okwagala kuba teyampisa bubi bambi era mbeererawo nakati kale navaayo mu butakkaanya nga simubuulidde tategedde nti nvaayo nange nvaayo mu bulumi naye ng'ate ndaba abazadde embeera gye balimu tebakyesobola bambi nenvaayo kale wendi naye nga saamusuula ndabirira abazadde bambi tekyamuyisa bulungi kuba yali anjagala nga nange mwagala naye nendaba nti abazadde embeera gye balimu naye era Allah taata wange n'amutwala naye ng'era kale teyabeera bubi kuba namulabirira bakuba yasalawo toyanziza nnyo senga waliwo akasemba kona waleetaza okugamba omuntu ali eyo Kampala Uganda yonna nga muwagizi wa Stabua nga muwagizi wa Stabua Natooro bannange mwebale nnyo kutuwagira bambi mwebale kutubeererawo era tusiimira ddala Allah abawe ekisinga obulungi mu dduniya muno bannange tubakoowoola mwenna mbakoowoola abakulu n'abato bannange mwebalire ddala mutuleetere ku ssente ku lonki ya Natooro Stabua naye mwebale kuba ffe tetulina bwe tubeebaza Allah yatusinga okumanya tweyanziza nnyo senga katukwerekereze amiina neba naye mwebale Stabua Natooro
Allah mwe kyasinga okwagala kuba tubeereddewo mu buli kintu tetujula tatujuza buli kintu kyonna w'omugambira nti kino kikola atujjanjaba yajjanjaba taata waffe oyo kuba ye Allah asalawo teyandifudde yaligambye mwana gwe Mungu nga yasazeewo ye bw'aba asazeewo naye bannange mwenna bassebo bannyabo bambi mujje mutuwagire mutuwe ssente nnyingi mutuwe ez'ebikobe mutuwe ddoola mutuwe buli kintu kyonna ekirungi okay toyanziza nnyo senga toyanzege munnange nga ono balugambye gwe muyonjo wa wano gwe kalabirira wa wano ebyokulya gwe buli kimu gwe byonna naye bannange omusana gutwokezza nti mulaba sizoni musana gutwokezza ensuku zitazoononese naye Allah ajja tukyusizaamu ndowooza empola. Okay toyanza akyali SB4 media tukyagenda mu maaso kati wetwogera tugenda kulambulako we bateeka dadi wa Stabua naye tumubuuzeeko tumukooleko ate tumale tubeere nga tuddayo gye twavudde embusole yonna emboozi yonna katusubye nti ekoledde ate era nga ekyakukolera obanga osiimye kye tukola likinga commentinge ekisinga obukulu subscribe SB4 media tuggusa ensonga. Okay ali ku SB4 media tukyayongera okwetoloola omukyala Stabua Natooro bulamu bwe na biki ebimukwatako naye nga tuli eno ku kyalo bakita Kachinga mu Luzo era nga district bagiyita Rakai district gwe tusanze nga ye mukulu we ate era nga ye musika ewa dadi tuli mu kolero lye yatugambye nti musajja muweesa tuli mu kolero twagala kumanya biki byakola biki byazaakola obulamu bwe bwo buyimiriddewo butya tusanze okulaba dadi tuyita dadi nange nsanze okulaba bannange wano we tuli lyekkolero lya taata waffe Mutagubya Swaibu lyeyalekawo mu bulamu bwe n'aleka nga naffe ffenna tutendese ng'abaana ffenna tewali atamanyi kuweesa tuwerawo abalenzi 6 naye nga ffenna tuli baweesi nabwe kityo ntusalawo ekkolero lya kitaffe obutazika era we tuli tuweesa buli ekiweesebwa ekimanyiddwa mu ggwanga muno nti kiweesebwa twanjulire ku by'obweesa tulabawo obwambe tulinawo ebiso tulinawo ku nsolobyo ku ssaawa eno byebiriwo ku ssaawa zino naye nga tuweesa buli kiramu kyonna. Bino by'obweesa mu bitundawo tulina obutale abasuubuzi bajja ne babisuubula ne babitwala ne babitunda era n'essaawa zino biri ku order tetukola kitali ku order byetukola bibifuluma bino ebyuma bijja bino ebyuma mukolera ebyuma bino tugenda mu mastore agasuubula scrap ne tunoonyamu bye tusobola okubeera nti tusobola bikyusaamu ekintu ekirala kati bino mbijja kyotera nembireeta ne Kampala bivaayo ne Kampala tulinayo workshops gye ziringa 2. Factory eno bagita batya? Factory eno kale twagikazaako linnya lya kitaffe Mutagubya Ndibwe Sons. Kati atoli kyanyola kyeki agogo bayita omuvuba twagukyusaamu omuvuba ogw'edda gwabanga gwa ddiba nga tufukusi kati ne tuwozaamu ne tukola enkola eri ku mulembe ne tubeera nti tukola guno ogunyoolebwa kati ku ssaawa zino gwe muvuba luno lwe lwayita oluyijja olukubirwako ebyuma eri ennyondo eno kino kye tuyita essusa kyo kikola kyekizikiriza omuliro wali nga tubadde tuweesa bingi bye tukozesa wano kati tulina eno yensinjo gundi mpaka akuuma kali akatembwa akaddeko katuweddeko kano ke bayita omubundulo
mubundulo essebo. Okay, gwa amanyi oluweesa oba olulimi lw'okuweesa byonna byonna obitegedde. Watabimanyi tujja kudda tukole story namba nga tuyimiridde wano mu kkolero. Naye nga nze SB4 wensigadde tulina omusika ate nga daddi waffe ate nga mukulu waffe. Tuli eno mu maka ga Mukyala Stabua Natooro wapamuzayira ddala ddala. Ali ku SB4 MEDIA tuli ku katundu kaffe akasembayo ngera olugendo lwetukutte twolekera twateeka daddi waffe omukulu azaala Stabua omugenzi Mutagubya Swaibu era nga wano wetutuuse Stabua tukulemberemu ekifo ekifo kya bazee wange bamuteeka omwami wange. Tugende. Okay, wano batutuuse ye nyumba y'omugenzi daddi wa Stabua Natooro omugenzi Mutagubya Swaibu ye nyumba ye ey'olubeerera era wano tufukamidde olw'obulombolombo oba okumussaamu ekitiibwa tuzze naye kumulambulako tosobola kulambula kaalo ku kaalo ne tutalambulako ku daddi waffe Stabua waliwo kosobola tugambeko ku lw'obuyinza bwa Allah tusaba taata waffe ono amuteeke mu kifo ekitukuvu amuwejjana olw'embeera zeyatukulizaamu ennungi Allah musaasire byonna ebyamusobako. Okay. Wano wetugenda okoma SB4 MEDIA ndowooza olugendo lwonna tulutambudde nammwe tugenze mu manimiro tugenze wa mami tukomekereza wano wa daddi embeera tata waffe amuwe ejjana Firdausi tusaba Allah amutuweera ejjana Firdausi kino kyekifo kye naye tulowooza okikyusaamu kale kibeere nga tukyongeddeko embeera ennungi esingako wano naye tubadde tetunnaba kwetereeza bulungi nga tukyalina ebitutawaanya naye nga kyekino ekifo kya tata waffe Swaibu Mutagubya Allah amutuweera ejjana Firdausi tata waffe yatukuza bulungi nnyo tata waffe teyalina buzibu tusaba Allah amutuweera ejjana Firdausi amusonyiwa ebyamusobako ne mama waffe tuli naye yafa nga 21 January ne tumuziika nga 22 omwaka guno. Mukama amusonyiwe byonna ebyamusobako. Okay, tata katusabe Mukama Mwenyezi Mungu amulamuze kisa era amusonyiwe byonna ebyamusobako. SB4 MEDIA katukome wano kube dua esembayo tubenga tukigayira wano. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafasati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim,
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تتوفى الله kutuweerejjana kati bassebo essuula ezo zandibadde 3 naye nkikoze bwinti olw'obudde tusobole okwanguyirwa Allah amusaasire taata waffe bannaye mwebale kujja mwebalire ddala kozi oli umalu Allah akutubeere kyosinga okwagala webale kutukyalirako webale kutulambula webale kutukwatako naffe twogereko naawe barakallahu fiikum Allah akuwe kyosinga okwagala. Okay, ali ku SB4 MEDIA wetu tutambudde olugendo lwa omukyala Stabua Natooro bingi bemulabyeko bingi mumuyigiddeko naye nga anyway terubwedde bulungi nnyo naye nga bwetyo mukama bweyagira oba Mungu yagira naye nga mutukkirize ebinyo bikyali bingi nnyo beera ku channel eno subscribe like nga share nga bulijjo Umaru yali ku kamera babeere bulungi mweraba. Mami bampe ku musanze. Wacha